alina tiimu y'abaana bangi nnyo n'abamu ku bo bankolera video nga bagamba Ntambi bansiyaga na video nazira wagiraba naye naseka n'okuseka nteekako ne comment eseka obulimba kaba kaseera katono nnyo nga buvudde but that is how they do their things. Malice, character assassination. Ntambi nange ne bakinteekako. Basajja ne bakula bakola video lwaki ogoberera omusango. The reason lwaki Ntambi awoleleza Pastor Kayanja because Ntambi Pastor Kayanja yamusiyaga omwana yakola video. Nenjiraba nenseka. Twazira ffenna. Definitely because I know who I am. Ate basajja ne bakula abazikola. Kakati batya. Balemeddwa okumbreakinga. Webantekako eyo yonna byonna bagambe agenda kudduka agenda kutya agenda kudambyogerako webale nnyo but that was the opposite. Nze bakwongera maanyi kasambera nga ndi ku mazima mpozi mu mpya amasasi 12 ne 11 gayinza obutanzita nga ndi ku mazima bwe gati Allah sisobola nakibagamba mumwe mpozi mu be masasi other than that tugenda kusigala ku tukyaliwo temugenda kuwayiriza musumba nga tulaba bamukyerako ebintu lekatisti court omusango gubeereyo tuguwulirize ekizibu ekiriwo taata mu kujja okwagala okusaba the spirit the perception fe tulaba yakulabisa muwala we tampa buyambi ne kale omuwala kale kaswalire tajimugulira tajigula piki Chosen Becky don't buy that man anything kwanji if he wants to paint a picture that Tom Yambye Mama Becky muzadde tagulwa ne wabera mu mpya tanabayo ko mu kamera Chosen Becky kwegana tatawe ajimugulire ajimuwe nenga si kutamuzi si ku blackmail emotion ejjane bawansi wabazadde kituufu naye tuva kwogera ku kiri Shalom ebintu bya Bible lumu birimba tamugulira piki tagimuwa waberanga the spirit is a protest, emotional protest. Let it be. Chosen Becky agume aswaro ba aswara napitwine ebizibu ebirala nabagenda okusekerera no bayine ebizibu ne bazadde ba fenna twatirise Chosen Becky if everything kiriwe kitona tukirowoza don't bow in emotionally. Shalom tedi chintu chiruma kunsinga muntu ku blackmail. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539, WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka obulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalurabe King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel ategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC kutusaka takulaba kunyoma olukwagala okugata omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatala ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Miss Sara Saga Mwenge Takubirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Jigijigiri Kasiwa Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulia
Elisha na Chito bonamu atakula bakunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asatu mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gwonobeera wa atakula bakunyoma kale mujje tutakale tumekete senta balidako balikoleza ebyana bikwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wagidwa UCC Roscom Afromobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa baluna promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall yatona afika ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Steven Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomye mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchireze mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. David Utaro, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Wabutiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Sunaben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdumurasi, Maulana and Rain, Henry Mwanje, DJ SM, Wakada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku Nesharomba Kantu Nation Kangwa wangule bidabo omuli obukali ebyalani engato Bomba Salon and Senza Friends nebigendera ko nebidala Friends of MC Mayor Vena tugwera ku meeting point eganda Kakubina munano gwomusanvu kobe piramide mukaga Okuyingira kujja kwa mutwalo VIP emitwalo ebiri ate meza yakakadde ngibibwagidwa Jula Africa Jula Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sons Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture, Top Line Machines, Dr. KG Beddings, Balloon Power Center, National Health Services. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesose ku Lugogo Cricket Oval nga 10 mu July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 765558 7225. Kino kyetu badde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse. Aludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'abanna Uganda. Gendongo yenyuma, eyimusa, ekuwe essuubi. Agikubye mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala cricket oval. Ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Action mbiyogana mbanga babitegeza. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba. Kaswe kigambo it is happening. Mumanyo oli ku Shalom 256 na subscribinga akandi libango twegattako ate munango subscribinga ate gwa subscribinga turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload mpola. Sing for the first time obadde ovaluzira abe basiba abayefana azukira anze Shalom Haddad Kawesi nakuzo mwezi 10 olunaku olwaleero mu Uganda simanyi mu studio izi nakuza mwezi meka nina Frank Ntambi wine balukeza naye mbajjukiza abantu akatwavudoda ku program n'obudde buli Friday tubeera ku Star Times baita makula chika ne Sanyuka Prime makula chika Sanyuka Prime yes
Jetubako Friday. Yes. Kuva sawa 10 paka sawa 12. Bera ko nga tuline bank bet nga tukunyonyera emipiira egigendo banga kitambula modika ukalokingire wani ukalokinganye serebuo esebo kakati nova ku alef akatambi abagamba kozi gwe akyogera sima you die first and you die as a hero then you live longer then you become a villain agamba what live long enough to see yourself become a villain. Die and be a hero. Die and be a hero. Or live long enough to see yourself become a villain. Yali Dark Knight feeling abala films of Dark Knight. Kati tojjukira statement yeyo mbu afudda mangu asinga okuwangala nalanga ofuso mu bando w'omuntu omubi. Statement atojueleza Honorable Alan Sewanyana yali ombaka wa Makindye West. Yakoze eki Alan. Njagala producer ka video kano katereya abantu nga Honorable Alan Sewanyana annyonnyola ku mpira gwa Morocco. France ine ekyoto ekirungi naye tugenda kubeera mpira mwangu nnyo. Era nze ndowooza tugenda kulaba ku extra time olwaleero 0-0 first mu dakiika 9 draw wakapapula ateekako draw then ate ayagala okukakasa nti gundi yayitawo owandiika Morocco egenda kuyitawo. Toyawukanye na birowoozo byange Morocco egenda kuyitawo olwaleero Morocco egenda kuyitawo. Kugenda kukola draw mu 9 gudde Morocco ayitawo yonna gye gulaga ekya kuyitawo Morocco. Okay. Yes. Kyendowooza mu World Cup olunaku olwaleero. Okay, bwatu wabwino bwe kirabise Morocco agenda kuyitawo ne France. Jukira page ye agita omusajja bwa wino. Ka video yako producer nsabo kateeka y'abantu bakalabe. Si musajja wa wino. Tachali. Musajja wo bulimba. Banange mbadde nsaba Jeno Muhoozi tomanyisi kumanyi. Nensaba okwatala ni Sewanyana. Basement. Mbadde nsaba anti-corruption court akakiiko akalwanyisa abali yake mukwate Alan Sewanyana akwatibwe CID Kibuli mwami Tom Maganga enoonyereza ku bazzi b'emisango IGG abakutono ogola yani obore bakwate Alan Sewanyana mukwate Alan Sewanyana ne musajja we babadi basudde gwanga mu katyabaga basiza avuuka obwavu bagaba emipiira emifubwe fufululu confident lese omupiira gugina kugwemwemu kavidi yako mukalabye kugwemwemu oyo bagende mu extra time Alan Sewanyana yagambye abantu oyo bwavu sibira amaliri Morocco France gugwemwemu extra time ko kabaka babadi omumbo waawe toyawukanye ku ndowooza yange babadi Babadi yaligambye tuyawukanya ku bulimba bwange kati the confidence you get man kiringa confidence booster ya Alan Sewanyana esobola kujja Africa mbwavu kiringa omuntu akola mathematics nga calculations wrong ziba ziflowing nabi ansanyanga akasa abantu gugwemwemu tuwakolako extra time talina kyakugambye ko awo nti oba singa tewali egira bweti ne bweti singa Bufaransa yabadde sure banange mbadde nsa government parliament ya Uganda ngamunyonyeza ku mama munyonyeze kwa Alan Sewanyana Alan Sewanyana atwaliwo basement muti yalagawa wa maje mu butuufu court martial Alan Sewanyana taga court ya maje ale ku bisera bya mini Alan Sewanyana sanga bamukutedda nga mtuto State Square flying square bandi mulisiza sapatu nasulu no gamba ambo simanya France mwe gugwemwemu yatuganya nga nyoko yagenda okufuwa Honorable Alan angagogera tebera Morocco kachade yadesize Ibrahim Diaz yadesize Ashraf Hakimi babu we yadesize Mazraoui neka bingenda mbagamba apamwe temukitegere ekintu kino nabagamba France la Blues eyo timu ya Katonda Les Blues ekuba nabi abantu ngapa pene baganje mwingi simusiru abati ate mwabali ku bank bet agenda ku www.bankbet.com yes bw'omo registeringa depositinga sente wale babuuza promo code teka mu Shalom SHALOM bagina kudiza bonus ate n'okuwangula owangule mpola mpola akala okulya sente oba osiba live abalina mu group ya WhatsApp yange mbagamba ne jongo plate kunazamba nabagambye genda ku www.bankbet.com kwesa promo code Shalom depositing registeringa depositing sente wali promo code tekewo Shalom SHALOM
LM osiwe mupiira bank bet yo kaye kiina wano ekugamba anytime goal scorer anya agenda okuteba golo yamba piradeko emitwalo 2 nobagamba nembagamba mugende mukwatika odi ako kakwate kuba oyo mulangira banga bet ena akantu akalala will there be a penalty shout out abali mu group nsibanchi bagamba penalty zibalo mu France oyo baba nyo mutema nga cyari mu 2018 makosrojo ntabira abantu mujja mu group yange ya Shalom group Mbappe atemwa genda bane mu World Cup ene wedo ya 2 mwezi ya yatemwa kati abagambye go buli wana France gesamba kiri ku banga bet wo kapena cyademo emitwale na penalty erimo emitwale ena teraddemu yabaddemu twagirabi gwe twabaga ntajaji tebaga ejabbeeramu nabagambye nabagambye bet twakoze odd 8 nga tusibamba po okuteeba ne penalty okubaamu bang bet ene ekyenjawulo live ni project kwata webali neba dakika ya 9 osiba akasente bayane cash out bank bet wano yesinga audience ava mu Uganda tebakulimba sajja bali se bank bet yesinga audience ava ate nkujjukiza lero si Friday sawa 10 paka saa 12 tugenda kubeerako ku makula chika ne Sanyuka Prime live tuina pano tuina abantu betubeera nawe tukompitinga nawe neba susu obunafu tuina Nina Rose banafu bazibu tuina Shuaman Segawa tali shwa eri nyali muveeko ya Shuaman alinga ni sewanyana tuina Madata Njiko abo bagende mu comedy tuina Dax Katela leta abana beri panda na Rose agenda kuwangula aga tulaba live genda ku Sanyuka Prime saa 10 obwali Friday ne makula chika tuliko kwe tuli bawe predictions gairide wano empira gino ntambye kigendo sambi borunaku olwencha encha lero waliyo Spain Belgium sawa nyeze ekiro buli kucyantambi Lamine Yamal akubuzewa agenda kuba chawede da Spain bannange mbega iridde mugende ku bank bet akujja mu okuwangula 0705 271973 munange entambi omupiira onako olwalo tuna Spain Belgium nenga nagenda kutokana mu World Cup ono tutuse wanene wadda bayine subinga bagamba tandikira ku Egypt ne Argentina abantu bagamba Africa yabbibwa ne coach wa Egypt nagamba mukola World Cup eno mwagala jiwa Messi amuita Hussam Hassan amujukira mu World Cup ya Egypt yasoko kuchika mu 1998 Hussam Hassan Egypt yakola bulungi mu tournament eyo ne bakoma 2018 then 2026 ne bajja editions zaabwe nga 3 timu z'obuwala bwezo zezimu kuzibadde zizanya ku mupiira oguyinza okwagala okwenkanankana ne ku levels ezimu ezisambirako omupiira oguli standard ogwa Bulaaya era zibadde zituyisa bwe ku lokalo lwa Africa zitutte editions eziwera ku myaka 2 egisembyeyo than teams ziri mu Sub-Saharan good days bampe kasitona akanyoga olaba Tunisia yabirako yamanyawo abajukira African Cup ya 2004 debatwala bali balina guy yali soka lya Mutado Santos na mu Brazil nenga mu Tunisia olwo tandise obagata Tunisia onesoka ne tukwata mu kao neti yatukwata kasera kanene yangaza ko African wangula African ya billion abajukira African ya 10 billion ya jiwangula obajukira ate naliwo yali Cameroon yakuba Nigeria ku penalties billion 2 era Cameroon n'ekiddamu ne kuba Senegal awutayira bya Alhaji Diouf Baoundi Kamara ba Kaliou Fadiga walugayo nwambye yafa Mark Vivian Fowe yafa mu 2013 ngazanya Confederations ba Ferdinand Kole abo mugolo nga muli Mutone Silva gwe twamulabako eno mbiri nga balina Omar Daf balina Salif Diao. In fact Liverpool nitwala Salif Diao nitwala ne El Hadji Diouf eyo Senegal yali yamanyi tujiwagira no bili najja mu World Cup ne kubabu Faransa yo ne tukubira wekene ne mujjako Papa Bouba Diop nga bali mu kibinja ngabaze zidane tali fit bulungi nyoba Henry basi mwasigala mu kibinja ko bili temwavaamu nga kyeri yanywe wali omufere oyo nga mwali David Trezeguet ate nga ali yakebisere ebyo France ya yakanyu nga kwase wali azanya kati case ya Thio Henry case ya Bruno Fernandes nga babera balungi nnyo ku kilabu naye ku nsi nga tebabera babinyo naye ate they are not even as half of what they do ku club level ye Thio Henry story ya Thio Henry toinawo kiseera kye bagamba nti yetika bu France tajikwata ko kuba 90
yali mu neto inza gama mono generation ya Enrend net ka France 98 it was a combination of the ba Christopher Dugare ba Yuri Jokaev oyo Zinedine Zidane nga leti buluma tumanyi na nyonyonyo kiriawo ba Didier Deschamps abo ba Marcel Desailly Fabian Barthez. It was a group then bidi ebi ne tujja nga tugamba France ine ekyote ekyamanyi yukira kuchoto cha France wali kuliko Jibril Cisse kuliko yes kuliko Nicolas Anelka kuliko Thierry Henry kuliko Sylvain Wiltord kuliko David Trezeguet netuba tugenda mu World Cup eyo gundi n'alwala Jibril Cisse nera France nesegalanga nungi mu kyo kuchoto ne bajukuba nesegala mu kimu kinetega defending champion so badde kunyumiza Senegal kuba timu eyo eyali World Cup champion nga ya man Senegal netukwata mu kone ezikira Tunisia najja 2004 2006 AFCON yali Ghana au Egypt yetutandika no etandikiriza 28 Egypt Abutrika Allah Egypt ne kwata omuti 2010 damu n'ekitwala ndoza kitwa emundi ngesa tojale gidiringana kati abane bajjajja mwawo mpola mpola Algeria nefuna amanyi maase no Egypt ne koma maase no Senegal nejja kugamba ngalo competition yamanyi epo njabalengeza okubuilding team zengulwe sizanyo mpira gwa domulungi yasewunya nnyo World Cup yewede ya 2022 nga Morocco yatuka ku semi final yali kidizaali nga yali zanyo mupira nga gwego nga gula baguyazanyo bajjo era sina mfurutingira Morocco bagisinze maani kyekimne Egypt mpira gwa dombuza ko gwa Argentina kirizo bagana there is a difference between Argentina Egypt and a difference between Senegal ne Belgium babo kitegera bulo obusajja babo kubidde maanyi nti credit eina genda nnyo ku Argentina kubanga wadde golo ya Egypt baso kandi bagikansolinga ne gusigala 1-0 ne wasigala bo ina amaine okuba ne golo yaki eyokubiri naye Messi n'amenka yamenka Messi ompiro olabwe yakaya amazigo kumale saa 12 goti wamu ngatachikiriza gabadde kati mbajja kuba ntambi ne banja Samire Uganda bawagira Ronaldo ozimoganya Messi wanda kwa WhatsApp wala status ya Messi togera Argentina njadde kunyumiza nga tugenze misanga kitegeera so Argentina iraddala yazanya nnyo waliyo timu nguluzinzi naye nga tetusobola kukunenya nti olina ensubizo okoze sala bansubiza amaanyi tactically gundi Egypt ziyakola mupiira ogwo bana sajja just bali bamanyi nti Egypt yasigala era ekyalumba wagiraba regardless yo yalumba yagamba the best way of defending we are going to attack these guys but obusajja nabo nga tebuzikiza ne bukuba consolation ne bukuba equalizer okitege nego jo yakuba equalizer wagiraba nti bakwata ku break ne bajja ne bawata omupiira Enzo n'ateba okitege yali Enzo yali ani yakuba equalizer Najib Paradise so Messi yakuba equalizer 2-2 then budamu ne butwawula nali ku classroom awo ne Hajat bitukwata mu treble wetu tugamba nali ku police ku misango jange jenali so tebaba baba ne bogera kati okubba kwe bagamba kwe kuliwa okwa penalty eyo je badismissing obutatunula ku VAR nabagamba World Cup is bamu setting the Argentina but ndoza buli nse efunyeko ku moment sezo buli nse mu tournament efunye jukira moment ya Portugal ku equalizer yani ya Croatia yafunayo ku ka moment ya abantu ke bagamba nti maybe ne babi explaining ato mupira temuli mu cheap ate because ebito kitegera buli mupira yoguva mu the normal no gena mu explanations wabeerawo ogambira kale katugende n'ekyo so believing anti no Messi ne Argentina tuina ku accepting anti ba man tuina nyo kuteeka wo nti FIFA eri mbarigi abawadde sorry by the way ba man tukoze bubi ba man Argentina team ya man lwaki nga club baludde bonna roza baina inclusions empya ngabazanyi mukaga Argentina jira ku final ngene France twinga yamwe funafane Argentina nyo France it is possible because nga Spain yokuba Belgium nego za Spain ne pa Belgium I believe so I believe Spain iwe nange kambuze ngo musiru David Oya yagenda kwata di tajja kwata omanya tajja kwata lwaki teams zeggwange zisinga zizimbya ku kibeta hierarchy teziberanga nti ogenda ku changing every time oyagala nnyo abazanyi baberenga betegeera abetegeera Rugby yarudde ku France okuva Euro ya 2016 kwali Portugal jetwala ejo si esembayo of course yinzo okusembayo but kuva ku Portugal Euro jetwa 2016 Rugby oti abaddewo Ngolo Kante abaddewo tubula bera babayita abadde Ngolo tasamba okitegeera
Mbappe kasaya jja mu 2018 tawumulanga buli sawa ali Griezmann yakawumula just edition yeno ne mu Euro wamulaba ne mu Nations League wakola ki wamulaba so teams zegwanga kati oyo Simons abadde aludde waawo nti wadde Raya mu tuyinza ogamba nti ekipa omu ku basingisa awo zino munsi yonna naye tiimu z'ensi tezizimbirwa ku ekyo nti ani abeera kufooma akaseera ako baagala nnyo okubeera nga mwetegeera era zonna ogenda screening ettiimu ezisinga zibuildingira awo nti Belgium Lukaku niwaba mubi atya bamuyita striker abalungi he has to be called up Kevin De Bruyne unless nga bali tirings obukitegera teka osipata ku timu ngeze zitalina nnyo pull of talent abangi ennyo nga olaba zibungereza ezifisa bamagwala ne zireeta bagweyi kiyinza okumaliriza nga babeerawo weebatyo so teams was building katwadoza Frank Ntambi Morocco yadde esobola okudefending eddakiika 9 nga terumba si yabadde nteekateeka yayo n'omupiira gwa Morocco wegutyo weguli babeera behind the ball bakulekera omupiira n'okozesa gwe byoyagala Mbappe kyabasonyi kigira atuge okay kati babateekawo guni nakyo style player Morocco yeeyo they defend in units they attack in units baba balinda moments za ku break na biranga balumba though basanze team eri a bit much more prepared mentally that is what France we have I think France ina abazanyi banje asobola okukosa asobola okukozesa omupiira even when ngati bali mu positions zili safe nti Mbappe goal gye wakubiwa girabye nti kizibu nnyo omuto it has to be Mbappe it has to be Haaland it has to be Kane it has to be it's always from nowhere wala goal Kane gye kuba DR Congo gye yakube yokubiri eyo okitegeera tusobola kugiteba goal Rashford tusobola kugiteba goal Haaland niko Mbappe kyakubye goal kati Mbappe goal gye yasenye kati abazanya PlayStation yanyize ki R2 oyo kyanyige wakaja nankuba yali anzise nigwe wali wangudeko muntu yenna nkuba ata boy agula PlayStation yewa gwo mugagga guge bakuba nasoka neta masse emisana buli gwoleta akukuba DJ masse ngene ekinyoliro kine bankuba nenga kampite ono najibu wesasuze Beka gwe nafunamu Beka gwe wakuba nga anywedde ekiti ngatabitegeera kubanga misuli yako mutambyo wangu dde sajja bakuba najibu yankuba yali anzise kale mukwano gwange yani mujja bulinga nagwa mu najibu nyamja kamye transport kadinze najibu namukuba okufa nembaleka mu room nengera classroom nyemu nagenda okukoma nga abakubi musajja ngolo 10 oyo binaje bulinga najibu nga amukubi ngabadde mu transport wo musaka yiba saganga yide bano nga baduse dda bagenze neze cha Belgium ne Spain Ntambi na Spain tena lugendo Spain munange ebuzabuza kasi kubuzabuza but buli timu ina style kozinga nakuba kene ompira kwa Spain ogulaba tuzo gamba nti mu tournament ene wegusinga n'okubowa okitegeera thank you but mukubowa okwo nti si Spain ya tiki-taka ya Vicente de Lobosque yaba Iniesta Xavi Busquets Fabu Iniesta David Villa Fernando Torres eyo papa eno si eno ene ekintu kyesamba tekitegereka ompira guli very passive ompira guli very boring tufuna moments ezimwe za Oyasbol oba Lamine Yamal ezinzo okunyuma okitegeera so tegunyuma kati mwe ebera nzibu te predicting ka you can't tell kati munga France ogira France tino ya amani nate France oboje tekedde bunyo so jukuba because you can predict what they are going to do kati timu predicting joso predicting banyangu kuba mko wa disichang ne timu enzibu yeno kati Spain ogamba tumakingani tulekani ani gundi wabwe tobiraba ogenda okulaba nga golo zikunyeddeko Portugal gwali gugwesh so yana bakate Merino natu baula umbo agenda so nsubira they have the potential ogenda ku semi final though bayinzo koma ku semi sibalaba ku Spain final ndabako England egenda kuba Argentina ku semi kati woli wende kati England yesanga ekyamba ncha tusamba nchandozo tugenda soka tukubire kinnowe ekyo kiddewa akachi Haaland ati nkusubira ko se Viking nkusubira ko se Arekeni sa njagala bankubire nnowe ndebye banakubire ebwa bya bipo kyokka kye ninze Haaland ye mwagala because he knows football mwagala kwamanya akapira zikali World Cup njagala kintu naye kisussemu World Cup kyempagira kiri kimpa England jimata ina nyolugendo pagira kintu kimu timu ina neza nya Argentina tunaddawa nga kakizeemu akasajja ate kasobola yanti kigamba kasobolera kati mbali nokayekerera era nawulira ku Morocco kati musajja ogwenda domala ali muzungu yakolanye video no agenda naye namukuba naye kwata ku Morocco adatumbulire bankubye banjahudde agamba mpira ogenda ku ali muzungu bankubye namusula simanyi kati ekiddako ali ne tayiga kati ali ku Bungereza ali muzungu agala kufa
Abagira kimusajja wa. Okwagira omunafu afudde asinga. Okwagira omufirika. Okwagira omufirika. Abanga afudde asinga. So yabadde World Cup tuba mumwagala nnyo mu nyumirwa okufa obufi ne tubawa nobanga ate ofuna woteeka. Kati kolese nva kulafu mbedda nda film ku munno wachi. I'll find you. Njakuzuula. Kati ndika kutaano. Wano wendi. Best na aja furious na njirabye. It's a very good movie. Bajinga tujinyumiza don't spoil me. Yeah, it's a very good movie. It's 10 out of 10. 10 out of 10. Vijay Junior ajitudu. Vijay Junior ajikoze bulungi nnyo. Ever challenge but never. Namukujja simu Vijay Junior. Furious. It's a very good movie. Yes. Mugende ku munno watch. Yes, as all movies take ayo. Munno watch tulina ekyenjawulo kye tulina nti feke twasooka okukola. Buli vijje twamuyitayo gyali. Tumugamba nti leta katalogu yebeere wano. Buli akwagala akusange wano. Tukyali bantu kubeera nga bazongana sidi ku boda. Ate simanya nkuba egiyiseemu. Jifuwe kokolote. Tusanze ku gataliko nfuufu abantu bomu kibuga bali bagezigeza abana bazaayi. Kati yo munno wachi osasula mitwale 3 omwezi. N'olaba ne wecca n'ozukuka n'okeera oba oyinda World Cup ekirongero wala munno wachi. Buli vijje kwali sasula emitwalo gyokke 3 egya Uganda. Obedenga werolera films enjogerere mba videos bonna atenga very very soon of course nabagambe within a month teguchawe anakuwera local production yetu mtandike mbaguze content wange osobola okukola tusobola okuguza mbaguze content wange ali worth it why not natukuwa same so local production agera kutandika okujja tule ku films z'abana Uganda ne content okuva ke Uganda nefe supporting each this is the time so kena ku munno watch obenga ate munnangu tanka mpola munyaje mutategeera wiike bili emabega Frank Antambise ngali mu komera bali bagenda sibwa wumbwa kali ngantambye kigendo musibya kwogera byanjwanjwa kale bule ku musumbo omu owabalokole asange bwe bwayise Frank Antambye ebero banachera producer ajagiteekayo njajimu ebbaluwa ekusiba yali akuita mu koche erugazi gye bakulopa ku misango olwokwogera kale bule n'okwogera ebera mu koche ku misango gya pasta sagalo misleading abantu bali bakwata misango ki it was a case ya defamation nagamba mu pastor oyo ajaka abantu sente uli kiyateekamu mukumpa waabira so mbandi yao nga bampadde criminal summons bakuyise nga siri konze kandi ko ne muganda wange ku Kenya media ennaku yabagatta naye nga case the difference was it was a private prosecution private prosecution nti omuntu nga gwe Shalom osobola okugoberera requirements ezetaagisa n'ogulako omuntu omusango gwa criminal nsolo okuwa waabira nze kikinomu n'otagenda notasoka genda ku police mbate gugenze ba DPP gwe nokola private prosecution nga state si agenda okubeeramu bagwe ba lawyers bo bagenda okubeeramu naye nga guli criminal though awona waliwo obulipo nti leo inakusooka kwebuuzo era at time x gwe bagenda maaso era DPP yalajja gujjamu bampozese okitegera kati waliwo ebijawo so someone gwe siwulirangako gwe simanyi even the name simanyi muntu so anadijjukira yatuwa waabire benewo Kenya media tutwale budde pastor we bwayise kuba pastor yakyusa amanya anti kati technically okiraba n'okibalamu n'ogamba pastor yansiba nitagala kujja direct kubanga kiba kijja mukuba nnyo okitegeera kiba kijja mukuba ate Katonda ate Bible ate bikikata afuna omuntu nze wetu na interpreting ti pastor yagala okunsiba nenga pastor mukwagala okutusiba bibi ne byaliwo nti omusango bagujja eno gye twagukolera papa otedde gye twagukolera bagutwala Lugazi batusibira Lugazi tugende mu kooti ye Lugazi wano mu kugenda okupleadinga okutakinga plea omulamuzi agamba obudde bugenze teri bail mugende mu kooti bakusibira eyo oba Kawolo oba Lugazi oba Uduwa eyo ndowooza kyebali babaze naye mu kwagala ate okubala ekyo ate ne beerabira nti bali mukola errors empitirivu ennyo ezaaviiriddemu ffenaffe okwerwanako ne tuteekayo application gye twasaba kooti edismissinga ki omusango ezo twateekayo kye bayita notice of motion okitegeera okuwa omuntu background ntambi mbiyingirira mu luddawa waliyo omusango ogugenda mu maaso ku mwanga tu guludde ebbanga nno omusango ogwo nga Pastor Robert Kayanja abeera mukoddomi wange kikyogera nakyo kiveewo
bajja kwebuuza lwaki Ntambi afiira ku Pastor Robert Kayanja. Pastor Robert Kayanja mukoddomi wange yawasa kazini wange Pastor Jessica Kayanja. Ekyo kyogera lunyi. Ekyo kati kino kakiveewo sagala kuddamu kwekweka nkooyi. Pastor Jessica Kayanja is my cousin. Jajjaawo ne jajja wange bali baluganda abo musaayi blood tata ne mama. Jajja Mukasa jajja wange Nanse ko bali baluganda. Jajja Mukasa nazaala Sempebwa yazaala Jessica. Jajja Nanse ko yazaala mama nazaala Nze. Tutubera ba cousins. So we are. So Pastor Kayanja mukoddomi wange Pastor Robert Kayanja. Okay. Era nze nempaka jenso kugenda ko nazigenda ko yali ya Pastor Kayanja ne Pastor Jessica 1996-5 somewhere there ngandi muto amange yantwa. Waliko omuto. Naliko nango omuto sebo. Tondabira wano kaddiwa. What a wow indeed. So uyo mukoddomi wange. Ensonga ezibadde zimuliko nazo twali naffe tuziraba. Okitegeera. But this time around nti Mukama nange yansitula n'abako wanzijja ndi mu mawulire. Okitegeera. I had to go ndabe jala nsonga ki mu keesi eno gye wawabira abaana omwenda bali abasalimbira ewuwe niyambako ne yamujweteka ekirowoozebwa nti maybe waliwo ababasindika waliwo olutalo olw'amaanyi Shalom gwe omusajja mukkiriza omusajja mulokole omanyi bulungi olutalo oba entalo eziriwo wakati mu basumba n'enjawulo. Okitegeera. Kati keesi eyo njigendamu ng'eyiseeko ebbanga wenjigendamu ntandika okwagala okumanya n'okwissa mu kumanya nkizuula nti ebintu ebyogera mu kooti ebintu ebibeera mu kooti buli ttiimu ndowooza erina abantu baayo ab'amawulire oba abagoberezi oba ab'amawulire aboogera naye nga buli kibeera mu kooti mugenda okufuluma eno nga waliwo abakikyusizza okufiitinga narrative yaabwe. Okitegeera. Era waliwo n'emisango egyawabiddwa ku UCC olw'abantu okufuula emisango. Okitegeera. Baluna abala bagenda okugulako ate emisango era emirala. Kati waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo mu misinformation. Now I took interest. Nentegeera omusango ogwo. Ne tujja ne tukola show wano. I was with you. Nenzijjayo obulimba obugenda mu maaso mu kooti. Nenzijjayo abalimba nembaanika. Nenzijjayo ebituufu. Now nenfuuka threat. Eri oludda olwo nenfuuka threat y'amaanyi nti ndi mu kubuusa bantu. Boogera kino nze nendeeta ekituufu. Boogera kino nze nendeeta ekituufu. Nazza musango kyawo. Okitegeera. And consistently nenkikola. Week 1, week 2, week 3 tuli myezi esatu. Simisanga court session name because amateeka ga court ngategeera even contempt of court niwoba oyogera ku musango yogera bibaddemu kye batayagala kuteekawo mbeera eyinza ku predicting outcome. Okitegeera eyogera bitabaddeeyo unoba ogenze ojja kubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. So nze njogera bibadde mu kooti biriyo. Kati wenfuuka threat asajja ne bagamba Ntambi oyo tumukoze tutya okumujja kuki proceedings zino banzigulako omusango ne Bukenya Media bagutwala wa Lugazi ng'ekigendererwa ki either otubate tuwanye kimala bansibire eyo wembeera mpeereddwa bbeiro nga nnwanye mbeere nga back and forth hearing webera nga yakulwakuna ne bafixinga nga lwakuna ntebereza butebereza kugamba nga si alina budde bubeere eno kyokubiri maybe basaba omulamuzi ne bakuddamu kwogera ku musango ogwo. Okitegeera nga bati okujjayo nzijjayo amazima alina ttiimu y'abaana bangi nnyo n'abamu ku bo bankolera video nga bagamba Ntambi bansiyaga na video naziraba naye naseka n'okuseka netuteekako ne comment eseka obulimba kaba kaseera katono nnyo nga buvudde but that is how they do their things. Malice, character assassination. Ntambi nange ne bakinteekako. Basajja ne bakula bakola videos lwaki ogoberera omusango. The reason lwaki Ntambi awolereza Pastor Kayanja because Ntambi Pastor Kayanja yamusiyaga omwana yakola video. Nenjiraba nenseka. Twazira ffenna. Definitely because I know who I am. Ate basajja ne bakula bazikola. Kakati batya. Balemeddwa okumbreakinga. Webanteekako eyo yonna bagambe agenda kudduka agenda kutya agenda kudambira webale nnyo. But that was the opposite. Nze Kasamba bakwongera maanyi. Kasamba era nga ndi ku mazima mpozi mu mpya amasasi 12 ne 11 nga yinza obutanzita. Nga ndi ku mazima bwe gati. Allah. Sisobola. Nakibagamba bumwe. Mpozi mu be masasi. Other than that tugenda kusigala ku tukyaliwo. Temugenda kuwayiriza musumba nga tulaba. Bamukyerako ebintu. Lekatisti court omusango gubeereyo tuguwulirize. Balina ba lawyers abalungi. The defense lawyers, they are very, very good lawyers. I know them. They are experienced. Okitegeera. So, mutuba tugenze mu court kubeera
evidence per evidence. Bujulizi. You can allege all you want, but then evidence. So that is the background. Now, webantwala tuteekamu nga banjagala ku Monday tuli mu weeks 3 emabegoro. Summons was producing zerwa ku 5 bazituwadde lwa mukaaga nze ne Kenya. That on Monday sasa tubere mu court. Who does that? Okitegeera. Who does that really? Kakati tuteekamu ne ba lawyers bange. Tuteekamu notice of motion. Notice of motion ye gamba court eragira omulamuzi nga tunakubeera nga tujja. Before we come there, we want you to first decide these legal issues because we believe the case shouldn't proceed in the first place. So nga sola genda taking a plea nga tukyalina okwemulugunya kuno. So tuteekamu notice of what? Notice of motion. Njagala ebintu bino obiyige. Notice of motion yako. Yes, akokaize. Tutunuulira omusango bwe gutinga bakwadde summons gutunuulire ne looyawo. Wemba nga mulimu bye mwemulugunya. Maybe omusango enyine bakwadde teguliyo, tewali bujulizi. Alaga omusango ogwo tujja kwogera nabo. Kati ze sala mulaba. Nze kasaba nsiba. Kasaba nsiba. Kasaba ntwala mu komera omusango mu August last year. Nayina bingi binnayiga. You have to have bana bange inshallah. Yes. Agenda soma mateeka. And wanagamaliza ku 28 years jaded nga bakutwala data wa mu nkomyo. Oli eyo. Olinga ngono yani musajja afa omusiramu. Yameru mukulu. Musajja afa. Musajjao. Bajja okutima bannyonnyola kuva ddi musajja. Munona. Ulimi luseed. Okitegeera. Kakati one mu application eyo nga njagala bane muwulize ebintu bino. Sagala bademba bayiseeyo. Waliwo kye twasaba court nendagira ba lawyers bange batekemu ebintu bino wammanga. One, want of territorial jurisdiction. Ngagwa balagira. Baloya bo. Zabera client. Yana abaluwa ogasoma. Ate gwali gwa kayande gwali gwange bawo abidenze ne Kenya. Some the client. Era bagamba we work on behalf. Yes, of Frank our client Franklin Dam. Ochitegera. So whatever they do is we. Bakolera ku instructions izo. Kubiri ebakwogera ko tebyakumala mu kamanyi bagamba mu kayanja yakusiyaga tebyakumala mu manyo ga kanti vemu kono otyama. Sisobola because we mbadde mu court. Those are the allegations they said doku past. Waliwo oyo mwana Yerigan Sentongo the prime one. Yatuka no gamba nti kayanja yasiyaga mutabani we Junior. Oyo mwana mu allegations ziyakola. Ne tujja kutuuka yeyo. Kati those people are capable of saying whatever they want to say as long as it works for the girl. Namleka natambula nafuluma nga wede tintunge. Anti kakati ebigendo leto obuzibu ne tujja kutuuka yeyo. But bogedde ebintu ebiri ridiculous. Kupasa kanze banjo ogera case. Speaking to us in that case, but it's go following. If you can. Never nzanga okumpeza intention. Ntekemu notice of motion. That is the purpose. Webatu walantambi mu court. Effect kyo kwogera. Ntambi bamututte no mu court. Ekibatta chilling effect mawulire. Esongezo no muzeso nywe. That was the intention ntambi ya them. Singa bafunye win ne bantwala mu court nyembera mu doku ne bankube bifananyi because even muzimu ku sittings bali banjagala mu court ze sajja ngandi mulwadde. Team yajja okuva ku church eyo. Bakube bifananyi. Bayambadde no t-shirt. Abagala ko bifananyi mu court bisasane wonna. Ntambi bamuvuna ne misango gyo kulebula pastor. Kati buli blogger ali eyo todamu kwogera ku pastor. That was the intention. We knew them. Oh. Now, but the gamba want of territorial jurisdiction nga yetia. The court ye Rugazi. Era kinga territorial jurisdiction okuwulira omusango guno. Yosi court. Court ekulagira. Tosola kati omusango twata mbera kyanja that is Nakawa. Nakawa. You expect at least one of the Kampala courts. Kanyanya, Kawempe. Kale machinge nga wenna KCCA yes machinge yes obere mu coach ezo definitely don't worry utero gazi ngencha bangamba nti no musange guru bulat nanziru ngende guru olinye basi nga siguddizeeyo so the court lacked territorial jurisdiction era kye kyali mu case ya Louis Right kina kuonako era kibali bagenda ku apply nga before go and ask council able okitegeera kakati jurisdiction mu mateka tugamba jurisdiction is everything. Jurisdiction. Jurisdiction. Yes. The jurisdiction. Jurisdiction. Yes. Jurisdiction is everything. Is everything. Without it, a court has no power to make one more step. That's why kusubira bukanaga. Igwe. Chenga ngende kwanga nyendo po musango gwange. Basi wakusubira bukanaga. Mpozi ngakuddizeeyo. Wa mu bendo. Basi na influence. Ateri yo jurisdiction yagu gwemba nkoledde ate eno.
kakati tugamba ffe mateeka jurisdiction is everything webera nga jurisdiction in full court tayina kutekinga any other step ebeere egugala but what mo notice of motion twatekamu ebintu ebiwerako ekyokubiri nenga tuli mu kuyiga muyiga ebintu bino bannange okitegeera ne tugamba criminal summoning is being incurably defective. Yes, the documents ezali zimpita mu court summons ezali zimpita mu court they were legally invalid from the start. Article ya 283 etugamba it guaranteeing an accused person a dembe to know the case and also to prepare defense. Okay. Kana musango bali bampa wabidoko nga just it is a brief nti ya defaming. In fact ngate kuliko na muntu gena defaming zasoko okujja tebali na bujulizi buliko tebakuina na bakotinze so criminal the summons we are being incurably defective from the start. Ekyokusatu complainant yali anvunana nja sirijjukira musajja gwe sikujjukira yasukumanyi he was lacking what we call locus standi na chikusomesa ruli locus standi. Yes, locus si janzi oyo locust locus standi tiyajina okusuwinga in the name of DPP without seeking his consent, hence making the complaint an oath incurably defective. Wachi complainant eyanvunana kulwa pastor he had failed yalemererwa ddala to satisfy what we call the legal requirements for prosecuting in the name of Uganda. Article ya 12 ekikugamba gwe ya Najibu. The DPP has powers to institute criminal proceedings and also to take over case. Kitegeeza mulina okubeera in sync. Gwe bikola bukozi bwati okitegeera netubagamba ekyabamaza ekyakutula enkizi egobya mu kibya era omulamuzi kwe yasinzidde twabagambye complainant on oath amaze okuba ebirayiro for defamation omusango ogwo it is defective for not being supported by sworn evidence nekibeerawo. Article ya 282 no person shall be convicted of a criminal offense unless the offense is defined and the penalty described. Bino tebyalimu. Omusango gwe nyini nga bagujjawo null and void. Okitegeera kakati wetuvaawo omulamuzi n'abitunuulira ng'alina okukola ruling. Yes, njagala tusome ng'alina okukola ruling n'agamba having addressed my mind to the law and the complainant on oath. Omulamuzi ayogera nga mazo bawuliriza mwenna carefully considering the one take the law, 2 the complainant be filing 3 the arguments made by the defense eyaffe enagamba the defense lawyers were right kube batekako okitegeera sworn complainant on oath, that is the sworn document that begins a private criminal prosecution. Yaya mazo kuberanga agikola, but you can't build something valid on an invalid foundation. Zeziri zitwaba the motion zitwateekamu buli kimu nga kifu oba kitegeera. So jurisdiction court ne gamba ne quotinga section ya 12 eyagamba nti n'omusango gwe bawa wabiro ga defamation constitutional court yamalo okuguna alifying nga teguli kumalira budde ebiri ebiri okitegeera kati constitutional court said clearly that the law is invalid as it is. Computer misuse or defamation but in a legal effect because it was inconsistent with the constitution, and once a law is declared unconstitutional by a child in constitutional court, courts generally can't continue to use it as a basis for criminal proceedings. Went to name vayo no one alibukanya media ali kuchi akamirwa bina negwe msango jigato yazemo tudemotoke nkadde who knew that msango kanya media so okuba kumeza yeye twe kubiranga n'amasimu ekyo saa mwenda bukanya magamba kyava waka nzeka ngeri jali nasibu wako ngaze ntambula bulungi nnyo ngenda ne bukanya media agamba ku myaka ye ine 7 bamusibireyo alime katwajja kubuza byonna byogedde yes. Naye omusango guno kiri musango gwa Pastor Kayanja, what is in the case? Bakone kwagaba otwala babuloga bafenga Frank Antambi mumbuze ekogga olunaku olwajjo lwade lwakuna the key suspect amanyiddwa nga Regan Sentongo Owenchima Sentongo Henry yabadde on the stand to be cross-examined by the state prosecutor. Omusajja yamanyiddwa nga Jonathan Nwagira abajjukira omusango gwa Okero oyo state prosecutor omusajja oyo omweru omusajja omu ku state prosecutors abasinga mu ggwanga erya Uganda yagulimu yali musango yagulimu
Okay. Kakati yabadde ali mu cross examining because week ewedde it was his defense. Manyi misango defense a cross examining nenge ekuleadinga it's called leading. Then after nga emaliriza state najja nakola ki na cross examining mu biwayogedde biri. Kakati week ewedde omwana ono Regan Ssentongo ya alleging ebintu bingi nnyo. One of the videos you sent me of a certain TV that yateekayo era kikyali ekigendererwa probably yakola Pastor Kayanja yakola bwati nansiga ebizigo nansodomizinga nakola bwati waliwo yava ebweru Nyamugamba yababinyingiza omwana ayogera ebigambo nga biri webi Pastor Kayanja ali ayo kantu uinga wayogera naye osobola okwalejinga osobola okwogera the problem webeera proof and evidence okitegeera kakafu n'obujulizi yes binebya osobola okubyogera ne court ne waawala ekichi nawe yamu omusumba lw'ebusha na ngamba sono wafu yayogera abantu bangi nange omwana yatuka nanjogera tandabanga nako nawe yakwogera nagamba mu kooti oyo omuvubuka Regan Ssentongo Pastor Kayanja aina blog abawa sente omulino yo Frank Antambi naye omwana abadde mukomere emyaka 6 ku remand yandabadde takumanyi toneza myaka 6 nzina kawuze myaka 3 kwena tandabangako obulimba bungi musango someone ali mu coaching kile kintu kigazi P5 nayogera kunze Pastor Kayanja ansasula mukwano Pastor Kayanja tansasula mukoddomi wange abafe talina kunsasula He's my in-law. Kotasalinya ya family. Family ya feta mugenda kujira dragging abu those are family matters. Hallelujah. I have all the jurisdiction to be in the proceedings of that case. Makuleke. That is family matters. Family comes first. Family comes first and Pastor Kayanja is my in-law. Is your muko. Is my brother-in-law. Is your baker. Yes. Kalibeka nga gudde kekizibu Shalom ngo tugenda mu kooti. Ngalwachi oli mukoddomi wange beka asasude Shalom. Oli mukoddomi wange. Kati oyo mwana na alleging. Nange namugulako emisango. Ogane muloka. Jagala aleto obujulizi ga Pastor Kayanja asasula sente. Abere jagala kati bali abasajja bakulu bali kabyo kana kuweereza. Abasagala bawa man. Abusagala bali mu pseudo account so akola private prosecution nendo paga sajja bali mu pseudo account there is something you're hiding if you can't come out as Frank Ntambi is coming out on Shalom 2562 so these issues shut the fuck up. Hey habaife why do you create pseudo accounts to assassinate me to assassinate the person of Pastor Kayanja? Come out openly in camera oyogere ebintu bakuwana gwe banyaza account eziri fake batufumira eulira inti olina obujulizi bwonna kasa Pastor Kayanja akuwa sente jangu mu kamera uyugire nganze siyenze nkwatako nkwatako ye Frank Ntambi yegwe siye jebbi nkwatako siyenze nyenze Pastor ampe ku sente nange ampe ndale bakulangire wenze njagala nangire nganziridde wakati gwe mukonze sente wange yampadde nkoko nze si muko wange and every Sunday I go and attend church for the last 3 months nasabye batali Pastor Kayanja yes mukoddomi owasabira owabalala abapitu kitunga kiri nsabira abapitu kitunga kiri so omwana ya alleging ebintu Regan Ssentongo nga nnumye kubanga wanjima kojja wange oyo nayo n'amanya atenga naye agatankana era nona biri mu maaso si Ssentongo tujja kutuukayo ye Haidare ate ye Henule ate ye Jebbi ate ye Ssentongo tujja kutuukayo so omwana mukwaleging ebintu ebingi inze siri munnamateeka sijja balimba naye nkola research nekumira mu kumanya the moment someone comes ng'amaze okubeera under oath asoyalinza akutte ekitabo bingenda okwogera bwe butuufu n'atandika okwalejinga ebintu ebiyitirivu ennyo because they are emotional, they are being paid, they are being trained, they are being guarded nkuba mu ngalo kyekyo tumulina wakati mu kwagala okusaanyaawo erinnya lya Pastor Kayanja nga alejinga byaleginze nagwe nakonako ne mugamba yeebale tumulina omusawo gubeera saameka Jax bazi wakati oguddako nyagala ojje guliyo 16 ndakasagala vuma ate ovumwana nange bangatteko mulabye no worries the many allegations that have been peddled against you naye kati bajja gambola bawoleza Pastor Kayanja olaba kati gwe Ntambi tele lyagambye ko Mutambi omusajja akikuteekako kayona Shalom ngaweza Pastor nga batandika ndoza mulaba kati Shalom ngoto kiri can you lose sleep when someone alleges such? Kati nze anyone can allege whatever they want as long as I don't do it I sleep I play sex
bulungi so akubira mukago ogw'omunana yes tuddayo njagala ojje ejo Shakibu yazze mu kooti Shakibu aliwa DJ Shakibu manya fuse DJ namulabye nese banna Shakibu yadde mu kooti naye kusaidiana simanyi yazze buzina Shakibu atakola kimusango kwa Kayanja simanyi lawyer simanyi yazze as a concerned citizen I don't know so omwana mu byala jinga ya byala Shakibu kakati eno time ya state prosecutor Mami Jonathan okumusa ku stand bino byayogera abikakase tibayogera bituufu tibamusige because you can talk ngadi and bizo bayimba but awaddako wabeera wabbikubuuza for example omwana we bamubuuzizza byabadde biribina ebiriki bannange njagala muwulirize bulungi nnyo shame twabadde mu kooti uwuliriza bamubuuzizza have you ever met wali Pastor Jackson Senyonga osikanyako Pastor Senyonga Pastor Chiganda David Livingstone Pastor Sempa Pastor Martin Sempa and Pastor Bujingo eno yagulidde gundi emmotoka Charles James Senkubuki yamwadde checks ebambi yamwadde emmotoka antiferamu n'amafuta bye bali kati bamubuuza omwana ono yes because prosecutor yaleginze n'agamba kati ndi mu lulimi lwa court wano you want to tebuja kunkwata contempt one prosecutor yaleginze n'agamba bano ba pastor abana be bali mu lukwe Pastor Chiganda wange nga wabanyonyode be bali mu lukwe ng'ebbanga lino na historically abadde nga bajja balwana Pastor Robert Kayanja yakyogedde mu court ba pastor beerwa n'agamba obamanyi omwana ne yeewakana n'agamba tabalabangako tabamiitingangako tabakubiranga ku ssimu teyamukubiranga ku ssimu bonna nga bwe bali awo neŋŋamba kiwedde omanyi Shalom mu mateeka gwe ng'ogamba okya kiwedde ggwe ate nakyomanyi lwaki ekyazzeeko state n'ayita omu ku bawitnesses zaawo n'ajja mu court n'atuula wali n'afuna laptop n'aconnectinga ku TV naddamu nasaka ebifaananyi byabwe omwana n'agamba sikola ki sibamanyi sibalabangako tetumiitingangako ne babuuza omwana oyo nti tukirina we have it that igwe watuukirira pastor kwabo n'omubuulira ensonga zino zonna kituufu si kituufu si kituufu simumiitingangako okumubuulira nsonga ezo mulanga bwereere bazanya video eddoboozi lizanye nga Pastor Senyonga agamba waliwo abaana abantuukiridde wano nga yabyogera dda abaana abantuukiridde nga bagamba pastor abakola bwati ne bwati nabamiitinze kubanga ndi mukristaayo mulungi era ngenda kubawa obuyambi ngenda kubayamba omwana ng'agambye ki omwana adde mu video kati atugenda nti mpola pastor already amaze okuestablishing that they did what bamutuukirira ono agambye tamiitingangako kati manyi oba ng'ozanyanga gwokirekaawo yamubuuza bano balooyazi bo obadde okimanyiko nti balooyazi ba Pastor Senyonga nagamba ndi sikimanyi omwana engeri gy'addamu ebibuuzo ng'emuteeka mu buzibu bw'asumbuwako jjaaji wasumbuwa state engeri gy'abiddamu nagalaali era nga bamuputinga in order every time including even his defense lawyers omwana ya alleginga wiiki ewedde nti state prosecutor Mwami Jonathan yagenda mu kkomera e Luzira n'amutuukirira n'amulaba ng'alaba oyo mwana biganya nga n'amutiisatiisa yabyogera wali omusajja n'amubuuza nali nzizeeyoko nali nkulabyeko ye ka state n'asaba ko kitukole prayer n'asaba court eragire ene facility called Luzira Maxon Bay producing amanyi kati gubaddeko Luzira njagala Shalom mbuli oba Luzira waliwo omuntu asobola okujja nga tebawandise erinnya lye bawandiika okutandika ddala eno ku gate eno n'eno gye batuvisitingira baproducing between 2023 and olaba yali agenzeyokko okitegeere ekyo nakisaba kooti n'eragira Luzira ereete ebyo ebitabo egende ekebere egambe nti yali azzeeyokko olunaku bweruti ne bweruti kuba omwana ayogera
mu allegations yakuba nange mu ya alleginga abantu bangi nyambuza ku pastor mu bayita Maddo yayogera nti bali bamujje bweru ajembu yagenda okumuyigiriza okumorienting okuyingira Sodomi batusoko kumubuza erinyo naga siryogerangako yindi ogedde konzi yera biddo okitegira n'ebirala bingi now ngandiko bikumaliza tugende ku nsonga endala mu cross examination either state or defense basiko walingira mu bintu bibiri one there is what we call impeachment of credibility in court singo olimba if you lie or if you contradict on what we call a material matter court may become so conscious about accepting the rest of the testimony kasotan ko kulimba no contradictinga which is doing weganyi ba pastor ate bali balesi ate nga nsubira mu maasawo bagenda kuleta obujulizi nsubira prosecution eno obujulizi obugenda okugiramu ne phone matrix nda kutuka waawe ekyokubiri there are possible false evidence concerns in singa court a finding anti deliberately you lied under oath and that you are not just mistaken. There are consequences. One, there is called consequences associated with giving false evidence. Chituita pajari. Ochitegera. Segregatory. Pajari. Kakati mu cross examination ebisere ebisinga era Jonathan Kyabadde akola okutestinga credibility y'omuvubuka ono. Era yakoze bulungi nnyo. Era nga strategy nga atandika mpola, manyi batandika mpola kubuuza the background bibera simple. Ningo omwana malala gayina mayitirivu abiddamu nga wayagala wamwisaamu amaaso nga bawandiika wali ngayagala okukakinga okukwatira mu bulimba falsehood scenarios omwana ziyayogedde empitirivu ennyo awo kakati lying under oath singa court enekizuula nti no kyeki yabadde alimba mu bujulizi bonna ekyo bakistrengtheninze side ya state okitegeera era kiba kigenda damaging credibility y'amaanyi nnyo n'okuteekawo oba separate criminal liabilities ku bantu bawabidde nganzi beyawayiriza okitegeera era nagamba ku kino kya pajale kino oba ogenze mu kooti kadigo nchayi n'omusango mu kooti okugendera mu trial togezaako okwogera obulimba bonna atolina kulimba yogera amazima lwaki batugamba nti falsus in uno falsus an aminibus nakikugamba luli false in one thing false in everything singo olimba mu kimu kitegeza n'ebyo obadde oli mukubera nga otulimba batugamba ekyokubiri alaganas contraria non est oendas nti one who alleges contradictory things is not to be heard singo otandika okubera nga olimba ne batuwulira n'ekyokusatu fraus et justnan quanem cohabitant kyeki fraud and justice never dwell together obulimba ne court n'amazima tebina kubera nga byebikisingiramu era courts will not permit justice to be founded upon deceit kati wali ku phone matrix singa baba balesi ddala data analysis ne communication matrix nga zi called detail records bazirese bawo nti mwali muogera ni ba pastors abazaako kati ekyo tukirekedde court okuestablishinga tulekedde prosecution okujjayo obujulizi bwayo bweyinyira nga nsubira buli overwhelming bungi nnyo tulabe ddala gye bigenda okugenda kwera mpola nga tebinagenda wala nkujjukiza atakulaba yakunyooma kadonka mu show era ku 31st guno omwezi ku Sheraton Hotel Gardens emmeeza emu ya organization ya $2,000,000 emmeeza endala $10,000 then emmeeza endala $3,000,000 ate ordinary emitwalo 10 VIP emitwalo 2 n'emmeeza abantu mukaga $3,000,000 agala okureservinga ticket zisange reserving up ku 0782 62 99 25 oba ticket zisange ku CBS reception Judica Solutions pa passport na Sheraton Hotel ate mbojjukiza abana fa Shalom Media Studio okuba bifanani baby shower nemko jonna 0705 271973 saswe msoro ya government ngokwesa Airtel Pay *85 *47 saswe msoro ya government yenda traffic fines ngokwesa ebyo Simia Tony Construction Company bakwa plans za mayumba bazimba mayumba bulungi nyonyo hardware banane interiors basanga Kampala na Bingo ku 0758 821603 atenga abiri mu Ntambi tuli akusena hotel strong woman concert yes Mami press Irene conference ade yamanyi nyo bane yanyumye nyo yayamba dinatinya mo yanyumye tikata twade concert pre concert singa ndi concert yetu wadda yanyumye Mami Irene wanyumye ku press conference what is going to happen
Kuchivulu concert kuchivulu mami Irene nama tovuga timiro kunyimba kuliba chichita mu machira mwesonyi wabwenze tata mama wo tata wo mwana patata pious namulabi tata pious nenda bani papa misaji nenda bachibajjo chigamba misaji kisonyi webanja woto ojo kulibya bajjo bwatyo so ngabiri mutuli ku Serena Hotel wa mami Irene nama tovatenga lumu tuli wa King Mike connection concert ya ku Serena mitwalo 15 emeza milioni 3 ya 8 King Sanga 14 Agosto mitwalo 2 5 ni meza milioni 3 ate njagala bando na ku olwalero ntambi tugaswa rugogo abategese Joseph Ngoma wancha yes njagala teke wa ambulance tukabe tuzirike bambi njagala mfune watu ngaliwo nakazikiza ngendo kabira nganjukira byempisemu bronze ya mitwalo 2 goje emitwalo 5 emeza milioni 3 inja kulwa mukaga tulwa Joseph Ngoma muje tunimirwe mpola mpola nange Biva Organic and Natural Health Products yali Dr. Richard Senjobe abajukiza nti ajjanja babule chenjawulo ajjanja bisabutonde kundwadde zonna ezenjawulo genda side zawo emengo aja kubeera akulindidde sakone timu ye yonna weeri atera abanyo Shalom 256 walo mchalo oyo omweru yalagenda kuwa kaposimanyi center aleka pona tamu watu yamudda mu message walo mchalo yambi abera ku reception yawo opposite reception mchalo yatwagala ennyo omweru bambi so bane mugendeyo ku Biva bakafuru mu kujjanjaba endwadde zonna pressure sukali tola tugende buli kimwe bulanga bajjanja bisabutonde basangira side za Umengo ha Mukasa Road ojja kuba kizimbo kirengera kawungo yambuka mpola mpola Masengere banafe aba A&S Health Club abagala okuwuga abagala ozannya omupiira gym sauna massage bar kitchen that is restaurant kyekifo kyokka kyogenda okugendamu uberenga buli kimu kisanga ubukimu kifuna abalina abana kids play area weeri nnyonnyo abagala okulaba omupiira n'amasomero agalina abaana yes abagala oluwombo kyekifo bakiyita A&S it is Chanja Komamboga Road obogenda tukamuka junction nakaka Komamboga Chanja obogisanga bulungi awo mpola mpola bannaffe abalala beba ban Job Giant bo nsiba nkibagamba Job Giant yesomye okubera ngeyambira emala wa unemployment kati mmwe ne scarcity of labor esaba zino yes esaba zino kwa yofuyo na wali wakulaba nti banafa abalina emirimu tebaddaga kufuna bagikola aba Job Giant bakuyambirako ddala gwe omukogwe boss obakala abakozi osobola ku applyinga ku hr@jobgiant.net osobola okutukubira ku namba za feze simu kandabe namba za simu kobero okuba 0749052000 oba ne ku website kinkugamba www.jobgiant.net. You can grow your business with better hiring. Okitegera nafuna ba candidates abatuufu ennyo abali qualified abali verified kuba ku namba ezo tusangiba ntinda complex awo embere berenge tambula bulungi beba Job Giant East Africa yonna nenso okutwaliza awamu tulinkinga abakozi kubanoonya emirimu. Okay, mpola Frank Antambi ngogalawo munnange. Yes. Ekikonde kyengedde. Ekikonde kyatambula ne stand zisusse. Buli ategese ekikonde akalawo ka stand akamuyisaawo. Twatula tugenda okulengera Zahara Toto ne Kulima. Ekikonde nga babuguma. Ebifuba. Nga Zahara agamba one bwe mala nyaa kuzaako zali. Ne mukube. Ayo nagwe agambye agwagala okukuba. Ntambi. Yeah. Tukyetaaga stand nga tulina tugenda marketinga tu bino ebikonde byaba celebo zo nayo exingo okivumirira ebikonde bifa bamuteeka zino match z'aba celebo ali abaana aba traininga abateeka mbuli ne bote mbafuddeeko ntambi kyo byogereko bya Zahara ne Kulima byongera ku kikonde bitora ku bikonde ekintu ekyo njagala nabadde njagala ensentegeere bulungi sivumirira celebrity boxing because now it is a trend almost in every country. Kenya wano babikola, Tanzania babikola, Nigeria ebwero laba Logan Paul ba Jake Paul balwana ebungereza gyebiri but ensize z'emmenyezo zonna at the core boxing wa mainstream atambula ate naye ali ku speed ya waggulu nnyo. In Uganda it is the opposite. Nti singo sketching emyaka nga3 emabega tuyinza okubeera nga singamba nkuwoozezaayo ojjukireyo match ki
ya mainstream boxing gye bali bawadde as the same magnitude, same publicity, same promotion, same care as okitegeera. So nze ng'obweraliikirivu wange we buli UBF n'enjizukira mandate yaayo Uganda Boxing Federation kyannaku nnyo nti saawa zino waliwo obuzibu bungi mu administration naddala okuva ku National Council of Sports eyo erina bye yabagamba batereezi tebanaakuba nga babitereeza ne license terina okitegeera terina kati tulinganga mu boxing abali mu jango tulinganga abeetwala abali mu kyetwala tudda kuside ya boxing kakati ekyo kibe if the status quo remains as is kirizo bagana ekikonde kigenda kukola ki kigenda kufa ekikonde ekyo Shalom senga tuzzayo kema begaze zimu ku sports ndowooza mu Uganda ng'ojje kola ko football abantu babadde basinga okusupporting kikonde yali kibadde kisambula n'omupiira ate one time Justin Juko oyo nga waba ina fight n'obeera eri lugogo obeera inambula abantu nga bajjula weebati okitegeera nessa abazo njagala nze nkubulye nti mutegeseyo match ya boxer ne boxer bali mainstream abantu abasobola okujja ne bakola kitegeeza tulina obunafu bungi kakati mulindowooza nti mukuteeka celebrity matches zino ekigenderera kiyinza okubeera nga kyali kyakwagala public epiking attention etegeere naye obuzibu obuli mu kino tikisasamaza anything that is sensational kiyitamu buyisi and before you know you have to organize another celebrity fight after organizing Shakib and Rickman, Shakib and JK because Shakib is nazanya JK Kazola nazanya Rickman nazanya muganda wange Barista Timu nazanya Rickman obogo okubiri oya mudamu okubiri I stand to be corrected assembly okuzanyani wano otegeko ono omuna Kenya webityo but singo dayo no gamba what was the impact really if we wanted just the attention twandi bali twagifuna dda ngabantu bazemu kustickinga kuki ku boxing waddala naye tumaliza tulabanga we are just going to organize one celebrity fight after another kusaidia abasajja we kivuddeyo kati bazemu bakyala nti ba opponents banzo okubeeranga basajja baweddeyo abali willing okugenda mu ekyo kati bazemu bakyala we all know we can't have a fight tibagenda kulwana bagenda kujja beetagule bakuba akadde kiggwe but abantu batadde mu kintu ekyo wekityo oba diopinze basasudde excitement eri waggulu but there is nothing okitegeera so nze ngani mu calling for striking a balance nti yes commercial kibakolera mufuna sente mukola ki naye ate bana abaana abakeera bw'abadde okimanyi saawa zino ba boxers mu Uganda clubs ezisinga wano they don't even have zino balsata zino bateeka mu manyo zigads ezo bambala zigads what are they called zino zibateka amanyo gabere protected ebigamba ng'oli amala kukijjamu n'akiwa munene yakikozesa wasibadde kyenkugamba byebiriwo ng'omwana alina fight bamugamba yetundire tickets bamala okuzitunda nga bamuwa emitwalo nga 10-15 adde waka okitegeera tetukyalinayo fights ziri nadde ndi mukebera ku scale eya ensi zetuli nazo mu kiwondo kino kya East Africa Tanzania nga last year just 2025 yalina fights 62 as a professional boxers fika tulina fights mukaaga obo kitegeera level wansi abana abakibe betukya training betukyazuula abasobola okutukiikirira bintu batuwenza mu Commonwealth for example as the Nyakanas did mu Olympics ezaggwa so mulinga nze the call oba obulumi bwennina buli ku the sport nti tugenda kwerimbika nga abalina kitukola mu boxing because we are seeing these celebrity fights but after the tenure of muganda wange yani Moses Muhanji nga tuyinza okuddamu okutuna tugambe naye byaddala what did boxing gain nga boxing bana ki beyazuula n'anacharinga ne ba trainingibwa ne batukiikirira ne afuuka ba champion ne ba influencing abaana abalala ba coaches bali mu kudaaga abaana bakuba ebikonde bali mu kudaaga nalaba omwana ono wafango ni yani Magumba nga alina fight enkya naye ng'eggulo on the eve ali mu town nakutebambya akabeera musajja watu amuleko ku sente naye ng'enkya agenda kulwana nalengera omwana ono waliwo boxer nyandyerabidde abaana gangu yagenda okulumbaziza bafana nga yabakulembedde kiki kifaananyi kya boxing kitwagala mu ggwanga erya Uganda abaana nga bakuuma bayimbi babagaadi nga bali ku magaali gaabwe bali mu bikolwa okitegeera so tulina okuddayo ku the core twetereeze tulabe what went wrong otunadda mu kwagala okuba omulamba empiso tuba twerimba boxing ali wansi adde obuzibu buli ku the administration level ne National Council of Sports
awo walina okubeerawo a retreat okuddayo okuguidinga omuzannyo because at the end of the day sports eyinza okubeera nga ezimu ku solutions eziyinza okumalawo ebbula ly'emirimu as omupiira yogezezzaako gavumenti wakita empowering ebintu bwebityo aye n'ebitereeza okiraba naye tugenda kwerimbika mu celebrity boxing okusiba abantu ekitambaala that there is something in boxing because we've organized in Tambi versus Shalom and people have come in thousands and then the impression is that we are boxing. Are we really boxing? We are just playing. That is not a sport. They are going for an exhibition of kwekubampi kolachi bagenda bera mu media wano bewe mule bakoleshinga za halabyali mu kwemulaba ne kubavuma and all that, but the sports gwe twali tulina wabanyakano waba Justin Joko waba Sharifu Bogere, a sport that commands respect to opponents. How many stunts did Joko do to attract abantu abaje okumulaba? How many stunts did Kasim Ouma do? The man just knew one thing, to punch and guard himself. You don't need to stand around for a sport to thrive. But when we're organizing ebintu bino nga bali mu disrespecting kwewemula kwevuma to attract the attention of the media so that bamanya waliwo drama, the sport is going to die. Boxing is going to die. Boxing is already dead. Waliwo mvubuka wano bamuyita Farahat Manirola yagenze Russia bamulabye. But imagine Shalom nga mulina fighter muna Uganda ngono Manirola ngagenda ku having a fight olunaku lwasimbula nga gwe president wa federation oli mu kuwanika bana bawala babiri. That is what is happening. Waliwo nomulala Herbert Matovu ayagenze South Africa but ne coach amulike sawa zino yalina okubeera te ku team ya Commonwealth obo kitegeera so bannange we love boxing. Tewaliwo muntu yenna monopoly nti gwe ntambi toyagala sport eno, waliwo bannannyini baayo vize nkuidde mu sports family okitegeera so mvayo lwa bulumi out of love. Yes, tiba Shakibu namugambye to court. I was with him nga yabadde ali disappointed of my critique. Namugamba Shakibu, you guys, do you watch my videos to criticize and react or to understand? Did you understand the gist? I gave you your flowers that this thing is good and keep it up, but at least the Shakibu chikole, but not the UBF president. Now imagine omupira esawazi singa Shalom nga Nambole tugenda kulaba street football abo mukatale kechibuye n'abagundi bekubemu abantu bachayingira kulaba Uganda Cranes TikTok FC ebyo ebitu. There is a very very big problem tulina okudeyo ku the core. When Najide and I come in with respect, I respect Muhanji so much. I respect all abala bona the initiatives ze bakola naye tulina okuddayo ku the core, tulina okudiagonizing ekizibu ekiri mu sports wa Uganda, kyekimo kiri mu football, kyekimo kiri mu basketball, kyekimo tulina okuddayo bannange singa twebikirira. Now the worry is everyone ali mu boxing avaayo okwogerako nga bamugoba ku federation. Everyone avaayo. There is an initiative ya Friends of Boxing. I think they are doing something tremendous. But nebikonde bigenda okubeera eggulu. What cities bichi? But anyone waliwo omwana gwe bagobye yabadde ayambadde just t-shirt kuliko Friends of Boxing. Namugoba. Now really are we building anything? But tuddeyo ku the core. Nza we Najide Muhanji. We Najide. Yes. Wajiddawo ng'atuza ne Becky we yajidde taata we. Ndane bazadde bana. Over this week, Tata Zimbeke yabikidde ku TikTok live nga samusondera pikipiki akoye. Nina ba watu wakama kucheza ni Beki anabi asaba taata we okuddamu mugulira nga agamba screenshot ya detambula wajirabye taata wasooka ddingane ne maama we azoka mu obuyambi ne kapauti kayamugulira Masaka yakamujjeko paka nga taata ddinganye ne maama ate kucheza ni Beki sente singa azimalira mukolo mukolo gwatwala sente nyingi kyabadde kitayita taata okujja mu kamera tasobola kuganya ne Beki privately. Ensonga eri very sensitive by the way, and we have to be as very very careful abagenda ogidiscussingako obutakasitinga judgment ku any of the parties. But I really feel for Chosen Becky. I feel for her. Right. Shalom togedde ku kintu kya black tax banga ne banga.
families abaddugavu. Families of ezabaddugavu. That Shalom, when you turn 18 years, no living amakaga abazadde bo n'ogenda to fend for yourself. By automatic, obuvunaanyizibwa bugenda kukwata by'olina okukolera baganda bo, bakizibwe, bakulu bo, taata maama, senga kojja. Ate ne kijja ku mmwe abalina kumanya. Kasabala ba Shalom ku Shalom 256 bala bafuna milioni 2. They presume anoga mulabe wuyo ali ku Bereya. Kasaba kulabanga PSG ku byasene oli mu kusanyuka. Fumbo okuba kalanga. Obo kategedde. Kakati awo pressure ebegenda okujjirako omwana wange yabadde ona bwe school fees kakati notuke kiseera nga you're going to carry the burden of the whole family. Abana abali ebero bakaba Franka Ntambi families balekene. Baba sama. Teri muntu wabweru binza kye baliko I can just imagine. Ndolagwe ku level ko oli ene Uganda osobola kukifiringa mu akatono. How about those people balowooza nti bali mbogagga bawuga. Kasali nyenyonyi nagende Dubai oba mu America oba Canada abo. Ali mu sente. Bwe ku level gyobelako wane Uganda olina amasimu g'owulira nga gakutami. Ninga family. Sigamba abantu kwejja ko buvunaanyizibwa bwa kuyamba banganda. Meche njagala ogamba abazadde oba kye njagala ogamba ab'enganda otuba twalemererwa. You know, some things have to be said. Nyizo bana lemererwa nga planning ya mu benefit ennyo kituufu webale nnyo webale ddala naye otuba twalemererwa okweteekerateekera obukadde bwaffe. Shalom singa weeremererwa essaawa zino okweteekera tonenya Jaden tandabiridde gundi kyayogera misaki yagamba misaki statement n'agamba nze nebwaga byange na mukazi wange yeetegekera nenda usibya yogera yasomesa abaana be ebisigadde neka ye yagale ngaye. That is how parents. Yes, tetukigaana mulimu situations ezimu maama alina abaana be n'atoba oba taata n'atoba mu kimu n'akyerekereza abafunire future nnungi. Naye mu Uganda ekyennaku future kitwali tulowooza nti nnungi eri mu maaso tetugiraba yeeno. Bright is the future. Byakyuka mu Uganda tekyaliwo ebintu bikalubo basebo ne banyaba abazadde eno gye tuli kikambwe ebintu bikambwe nnyo omwana kabeera asobodde ane kubeera okwata otambule naako tayinde bomanya simuuliza kwanza kankole TikTok osanga banampuliza kakati challenge ebeerawo mbadde nyalasobola kukikuzimbira kuva eno ekya family members okutuuka nga buli kimu oba ngatto oba bikoze bitya omwana omwana tuka ekiseera kasisalo muze n'abaana bemanyi mu families ezimu nga baatuka ne bagamba n'okugamba lo omwana gwe manyi bibidi yagamba mama we nga ndaba bwetya mugamba mama singa mbira nesi gwogenda okubanga onzisa I've done everything for you to see me ng'omwana alina batoobe ninga mama we bano mukulu waabo buli kimu aganyo bakuza mu mpisa aganyo okukola ki they are entitled because bamanya alina ku ssente omwana agamba mama we nga tuli mu meeting mama singa mba nesi gwe mama singa nzaawa gwe wala abantu abazaawa tobawulirangako ne bagamba bannange Shalom yabulirawa nga wagenda n'ofuna gy'obeera n'ojjako amasimu wano ogakyusa effe ekyennaku tetulina privilege eyo tukyali wano bajja tulaba n'oweekweka bagenda kukulaba ku TV nga wooli ne bantu bangi nnyo nga famire zifuuse famire ne bazaawa nga baakoowa ate nga baakoowa bazadde bano baganda b'osobola okugaggwe komaawo sizirina ndeka ne waliwo abaana nga bakooye famire zaabwe taata ne maama nga babakooye kati awo is the situation za African families ezisinga that black tax we are paying that emotional black tax that I'm entitled okuwaayo school fees za kojja mwana wa kojja wange mwana wa mukulu wange mwana wa muto wange azadde abaana bangi aganya okukolera guli boyina okubaweerera azadde aganya okwambala condom abayiyeewo buli mwana ne riziki ye buli mwana n'omukisa gwe muganda wange mentality yali abajjajja baffe balinga abaana bwe bugagga essaawa zino abaana it is a what is it called in economics abana kati liabilities what tubateekera bagenda kusumbuwa ekyalo bagenda basiba bagenda bakwatira mu bubbi bagenda kubatta but because go wazaala n'ozaala jjajja wange yazaala ananze nazaala nkaaga that kind of stupid mentality fenga twakula mukwano ffe twakulanga ekyalo kikyasobola okurazinga omwana nasobola ovaolaka nengenda mu waneiba nempanula ku muyembe
bajja kunkubira ku muti gw'abandi nga mpanula fene mob justice kati muganda wa zadda abaana ganyo bateekera mugende wakujja wa Shalom mugende wa anti wa nagujja mugende wa ebyo bannange ebisusse family mulekeraawo nange embeera n'ebimenya mba n'ebikola ki abazadde kano kamwe mba nange n'ebimenya nosasula rent wo mu kibuga wa bay omalanga bakulangira bakirosonda lumu nozimba bakirozimba lumu banange ebintu biri very very different oba olina pressure iyo gwenga gwe nawe oyagala obeeko wootuuka naye ng'olina omugugu eno gw'olina okusika ate nosika ku mugugu nga teguli entitled waliwo omuntu asikika nosika muto ng'olaba ayagala okusoma ng'olaba ayina empisa ng'olaba munyiikivu ne waliwo abantu nga ye amanyi Shalom nafaafu n'oyo esimu gy'ofuna nono omuto bamukwatidde wano ekibye ku poliisi jangu omugjeyo tolina ku connection ojje muto bamukuteera naye ne bajja kumutta wateegendeze mukono bamutte batembwa bakitte lwaki babatta muto batte fititatanga bamuta batte era olugero lwavooko muzoyi batte batte ng'omuntu okooyi gwe buli simu gy'ofuna nga kizibu so tuyambe abayambika tuyambe abalina empisa emigugu tugireke ne Katonda yagiteekawo ku nsi lwaki oyingirira teekateeka za Katonda oli amutonda kubeera mwavu Katonda wali omuntu gwe yatonda ng'alina ebintu byakoze ebikolobera alina kubonaabona gwe nojja noyingirira teekateeka za Katonda tubaleke okitegere kati banange nsaba akantu ako mba njogeddemu bubi ne kavudde abantu batussa oba kasibange netusobakawo abantu bangi atasobola kubagamba bintu nolengera gana naye kazini wango kati nze kati Shalom mbadde ne kazini wange Jessica ne sina kizibu kye nali mubuulidde nenga bagagga bazibu era omulese nina maama wange na Jeno na Lweiso ne simutukia ne batuko kutwala okunsiba samu kubira simu nakubira ndugu nangamba ite mitoko Zemba n'ebizibu byange nene ngana ku activatinga sagala baneta mwe naguno osugu yagusose nga tata kitinde kyasaba kabba toro zambu naye musajja mutofu guno gwa kusatu nga ajja ku live asaba boda lwaki omwanta jimuwa anti kati obuzibu obuliwo Shalom ekigendeero okiberanga screenshot eyita ntuufu simanyi nti mama omwana yagamba taata dingana ne mama kwe buli kimu wogana buti muntu kujjeko ojukira muno toza nimbeka twala ko taata we ebweru wakitegeera kitegeeza omwana naye abadde afubye naye omwana aba yateekawo akakwakulizo nga ye connection agenda ne maama yaga abachaye maama we abana olumu bunna ozo kubeera nga maama wo taata wenge ejja mu chai yabbula mupango ali yagana abakazi abalala bagamba omwala asana nyina okabanga kibanga kitufu tekirina buzibu nga kwe kakakulizo ko yateekawo tekirina buzibu ekizibu ekiriwo taata mukujja okwagala okusaba the spirit the perception for tulaba ya kulabisa muwala we tampa buyambi ne kale omuwala kale kaswali ne tajimugulira tajigura pichi Chosen Becky don't buy that man anything kwanji if he wants to paint a picture that tomuyambye Mama Becky muzadde tagulwa tanabayoko mu kamera Chosen Becky kwegana taata we ajimugulire ajimuwe nenga si kutamuzi si ku blackmail emotional ejjaneba wansi wabazadde kituufu naye tuva kwogera ku kiri Shalom ebintu bya Bible lumu birimba tamugulira piki tagimuwa waberanga the spirit is a protest emotional protest let it be Chosen Becky agume aswala oba aswala ne tulina ebizibu ebirala nabagenda okusekerera no bayina ebizibu ne bazadde ba fenna tubatuwasirise Chosen Becky if everything kiri bachitanga tukirowooza don't bow in emotionally Shalom tedi kintu kiruma kunsinga muntu ku blackmail ekichanta mecho you got what you wanted you got what you want wankozesa but wankozesa nali nyingiza muki bane mwera kasata pyatanise you got what you wanted sakala chako kamera akatufira